Chogamo singa family okumanya Segirinya Nizo bandi singa. Kati nze gwe kimanyi banga lyembadde maze ne Segirinya. Gwe mama Segirinya banga lyobadde maze ne Segirinya badde wali omulabyeko. Yogera amazima. Wali wamulabawa. Tomulabye wano ku bisera bya Anita Amongo nga Segirinya ali mukomera. Wallahi nange bwento bwe mulabye mama Segirinya. Nze Segirinya ndudde naye banga ddene. Neze gwe mbadde manya mulala. Nze mama mulabye wano yes I'm open. Mwana mukimanyi. Ikigoba do manyo. Nze mama Segirinya nange mulabyera wano mu bisera by'okugamba Anita olwamuwaayo 5 Christmas neyingira. Nengamba te mama akoze atya. Ayo ne tubibikka nabyo muganda waffe biremeko. Era Segirinya naye nze Segirinya yali mukomera. Sagenda nnyo kubanza omuntu nga musibe mubi nkola bubi nnyo. Ngiri gye naliko nange mukomera. Ogezaako okunfuna. Nanga mulwane nnyo okulaba maama bye yakoze. Jeno kiki ndobozi musitule ground kamera. Chamuyisa bubi nnyo ekintu ekyo nakyo kyamuzaako. Yes. Mama akimanyi era yamuyombesa mutabani we mama akimanyi. Omutabani yakoma okuva mu komera. Chamuyisa bubi era ffenna tukimanyi ffenna tukimanyi kyemugate kyoyagala ogamba Segirinya andi kyagadde. Segirinya yali agala kubanga mama bakugaana. Segirinya yabasiko walinze Segirinya omumanyi. Yabasiko walinze mama bakugaana mama yandibadde alaze solidarity y'omwana. Era omulaba ne mu kwogera yabadde talina bya kwogera okuleka okuba nti babadde bamutraininze Kasagga nti weebaze gundi. Tugende ku speech ya mama byeyogedde yabadde trained. Bwe tomulaba nti yabadde alina scripting eri mutwe ng'alinga ayogera ekitontome. Temwawula muntu ayogera n'omuntu gwe batraininze ng'ayogera ng'ekitontome. Kyemugamba temumwawula. Mama yabadde atendekeddwa. Yabadde mutendeke. Kyovola video gye mwalabe nga Nwana ne Kasagga ng'ali ne mama bw'ati. Yolwo yabadde amutendese. Era ne bayingira mu nju. Kasagga n'okufuluma kwatwa baba mugambye fuluma ogenda otuule wali nti abana bajja kunkuba. Kati lwaki yabadde atya? Omanye ekibi kisobola okukaabirira ng'owulira ne kulumbe tojjaawo. Yasazeewo agenda eri wansi gye bategekedde olw'essente. Natandika okwogera. Sauda nkuye. Sauda mukunkuba nze najjanjaba nnyo Segirinya. Tusiima naye obbye Segirinya ensi egenda kutegeera. Kasagga omumanyi? Biki byabbye Segirinya Kasagga? Kakkana. Kakkana. Kati ababamu kubagana bayita baganda ba Segirinya batuukako n'okweruga. Ne batuukako nga Segirinya mulwadde naye nga balwana nga bakulaga ssente zibatabula. ATM yagundi ani agina yagundi ani agina ani ayina amasimu ani ayina kino obitegerebe omutegera kyentegeeza. Abadde Segirinya okumala ebbanga lyava mu komera nga tasitayina kyasobola. Bw'otunulira emmotoka ze zonna ziweddewo emmotoka empya. Ambulance eringa ekipapula. Eno Legias eringa ekipapula. Mwana ebintu by'omufumi bonaabona ng'avuddewo. Abadde mulwadde ng'olaba Segirinya alinga ebintu byonna nga byonoonese. Office ng'ogyaba na sticker zaakaddiwa. Segirinya akyusanga sticker z'ebintu byeze ziriko ye ne Bobby. Buluvannyuma lwa myezi ng'ebiri. Segirinya ne page ye basasudde abantu page lemegenda live. Are you for real? Ate gwe kikebere ndagaako omukolo gwa Segirinya nga guli live naawe badde ki kyongamba nti Segirinya page lwaki yabadde eganobera live byabadde ekungubaga atenge baddeko ba admin atenge baddeko ba admin tiyabadde live nenga tebabadde bagiteekangako ebintu ate nga bagiriko babaddewo bangi teyabadde ekyo nakyo abantu mukitunuulire mujja ganjogera nnyo teyabadde live. Actually page Segirinya yabadde ino streaming buli kimu kuvira ddala nga yakatuka babadde balina kwata mwana ne bamukwasa simu ne power bank nga omulimu gwe gwa page Segirinya kuba live omukolo gwe yandibadde page eyokolera content wasembayo sina kindi page yoba igare siraba makulu jajiraba nga tufuse matankalasi era mwena abali abamutuyambeko ina nnyo. Sauda Segirinya alina abaana abameka? Segirinya badde alina abaana nesibe bana 25 be boogera abafamire manyi kati abafamire baddiddemu n'abaabwe ne babakkiriza eri wansi bonna abaana abadde alina abaana ng'omuntu abamu mumanyi Nagirinya abadde alina omwana n'omukulu asinga ku Nagirinya abadde alina abaana ng'omusajja adde alina abaana
naye mu kuba n'abaana Sseginya mu bulwadde wesirabyeko mukyala we we mama Nagirinya abadde ayogera ng'ali ng'omusiru mama Nagirinya oli musiru emirundi 10 kinate mama tumuwe ekitiibwa mama ngamba mukyala we tumuwe ekitiibwa kitya Ssegirinnya ebbanga lyaba mama Nagirinya ayozeza ku lugero lwa Ssegirinnya nga mulwadde obadde nga yeewaka obadde ki Ssegirinnya abadde nga malwaliro badde tumulaba badde waka ewwa malwaliro abadde tajjaayo yonna ewwa gwabadde omumanyi kale kati kankubuuze gwabadde omumanyi badde simumanyi kati obanze nange mbadde simumanyi Sauda gwangamba abadde close mfaaso nze mbadde simumanyi ne Nagirinya ate nze Nagirinya mmanyi enze nali mbadde gole Nagirinya ennaku eziwera ne wiiki mukyala we bulijjo ne mbadde simumanyi era Nagirinya ekigambo ayogera daddi kyekibiri mu kamwa daddi njagala daddi sibakongeyola ku mami nti abadde mwana wa tata wa ku mugugu wali omanyi tata tukanabamu n'omwana we gwayagala sali talina omu yekka ne abadde taweza nnamba eyo gye mwogerako era ekirungi bajjeko ndaga butonde ku mulambo katulinde omuwendo guno osuubira muyitirivu nnyo aana bawezeka batya nga yabazaala atya ate muleme kwonona kasajja kaffe mutyo kabagene dyani ejja kusalawo bana baba betizoke ekintu kino kikulu Mpuuga yagambye nti yabadde alabirira agenda mu malwaliro naye NUP ebadde temufaako mugendayo for photo moments kumugira wanikeko ku mukono waggulu ekikono waggulu bwati mubadde mugendayo lwa bifaananyi naye ng'e yateekebwa yakuzibwa ayina empisa yetakola ebyo byakwerabisa nakulabisa mulwadde lwaki mukola ebyo anti abadde tamanyi Ssegirinnya abadde waaki mwaba amawulire gwe wamala ali mukumbuza abadde wa mawulire weebale nnyo Ssegirinnya wabadde ayogereranga otugagamba batikuye ekifaananyi komanda Ssegirinnya abadde waaki Ssegirinnya tabadde ebyo byatugamba ye yakuzibwa ffe tetumanyi yakuzibwa kuba buli omu akuzibwa mu nnono ye tusiima enkuza ye yeebale era twagirabye enkuza ye bane baakukuza weebale tusiima enkuza baakukuza ffe twasiimye n'enkuza era abakuza batyo nze tebankuza batyo siyinza nze kuza mwana ntyo bane baakukuza tweyanzizza gamba kulwa Ssegirinnya yali wabaddewo bya kitiibwa agambe NUP yava mu Ssegirinnya mu bulwadde bwe yava mu Ssegirinnya etya yali luddawa nga Ssegirinnya wano nga gunyooka walabako njagala munoonye vidiyo zonna ez'emabega nga tulwanira okulanga Ssegirinnya abeera owakabi ekyo ekitiibwa Ssegirinnya kyali yeffe twakikola si mpisa zo ze baakukuza gwe Mpuuga ffe twakola ekyo ekitiibwa kye yeffe twakola ligase yeffe twalwana ne mu ssaawa nga mugamba teyasoma yeffe twalwana yeffe twajja naye ku nomination wano ng'aleeta empapula okutandika akalulu k'okufuna kaadi yalina balwanyi Ssegirinnya abadde wa media tuleme kwesiriwaza nti ate biki okyokuba nti obadde omulambula obadde olina bajeti ya palamenti ffe tubadde tukozesa nno zaffe ffe tubadde tukozesa zaffe gweobadde ofuna bajeti nga bulogenzeyo oba ne bajeti ya miliyoni oba whatever the case may be tusiima omulabiridde omulambudde era tusiima omulambudde emirundi nga 1000 thank you so much twebaza weebale bane tukusiima tuli ku maviivi weebale endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu Ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. kale abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkyambaniriza nnyo nze muzukulu wa Gahunga Moses Wamala ndi n'abangi gwe bayita General Sauda Madada tuli wano ku NUP essomero lya NUP ery'abakulembeze wetutudde we nasembayo ndozo okujja okusembayo we najjirawo kyali kitebe kya kibiina naye I'm fascinated by the wordings ebiri ku bisenge
mbwembadde okukolera wabaddewo ebimuli nenga ntule mabega wa Thomas Sankara ebigambo ebiri emabega byolaba the enemies of the people are those who keep them in ignorance. Thomas Sankara. Kale ebigenda mu maaso mwenna mubigoberera ebiri ku mikutu egya X ogwa X oba Twitter, Facebook na buli wamu ne ku YouTube. Sauda Madada yaliko saako ne podcast ginasembye okukola bagigoberedde bwe nabadde mpa deep analysis mu ebyo byabadde mu kugalamiza omubiri gwa Honorable Muhammad Segirinya abadde omubaka wa Kawempe North nga Uganda ey'enkya twegatta kuba na Uganda bonna okusinga ddala banna Kawempe North family saako n'abawagizi be bonna okunyolerwa wamu okuvibwako Mr. Update Segirinya Muhammad, the man who has been down to earth ate era nenyolerwa wamu ne media fraternity kuba Segirinya abadde munnamawulire abadde ne diploma yadde nga teyaga practicinga nnyo kugenda wala naye nga I think mass communication yamukugukamu okubeera nga asaasaanya obubaka okutuuka eri abantu era mwanattu ekibadde kimusobozesa okubeera nga the mass communicator. So ne mu media fraternity twafiiddwa omuntu tazikawo abadde ayogera ensonga nga bweri ate era ayogera ekimuluma saako n'okulwanirira abantu ng'ate era amawulire gano ge tukola public is interest bannansi be bagwanidde okufuna n'okwagala okumanya n'okutegeera. Sauda Madada ono nzikiriza bulungi nti sijja kikweka y'omu ku mikwano gye nnina mu by'obufuzi atali munnanfuusi ayogera ekintu nga bwe kiri ye Segirinya omulala. Mbadde nnyo naye bwe mbadde mainstream ku Delta TV y'omu gwe nzikiririzaamu nti ddala kituufu wakwata ku ground mu struggle y'omu ku abo nze simuyita foot soldier naye batadde ettofaali eddene mu kubeerawo kw'aba politicians bangi saako n'abo bali mu universities beesimbawo abatali bamu bw'ebeera ground kusaggula kalulu she is very very powerful era ne by-elections ezibaddewo mpitirivu nze mugobereramu Arua Bugiri buli by-election ebaddemu yasooka ku ground okumanya n'okutegeera the dynamics status quo at the end of the day by-elections nyingi eziwanguddwa NUP under her command saako ne bannabyabufuzi bagasseeko ettofaali. Abamu ku abo besijja kubuusa maaso ye Honorable Muhammad Segirinya abadde mukwano gwe close friend. Nzijukira bwe twali tukubagana empawa nti oba Segirinya n'alayire bataalayire. I was shocked okulaba ng'omuntu ajjawanirira Segirinya Muhammad ye Sauda Madada. Segirinya bwe yali agenda e Nairobi mu Aga Khan bwe yali era naye alumizibwa awo yafulumiramuko eggwanga before nga tannalayira era Sauda Madada ono ne mu kalulu so abadde mukwano gwe nfanfe. So tujja kwogera ku ebyo n'ebyabaddewo mu kuziika ennaku z'omwezi nga 12 January mwaka 2025 we tukoledde programu eno lwabadde lwa Sunday yalwanye bwezingirire okulemesa ababadde bazze okutwala omubiri gwa Segirinya bagutwale ku kifo Parliament kyali etegese ku kisaawe saako n'okulafuba n'okulaba nga Segirinya aziikibwa nga bwe yali alaamye. Nkwaniza nnyo Sauda Madada soko namusize kwatala ku Uganda ey'enkya tugende mu maaso nnyabo mwenna abatwala ku Uganda ey'enkya nsanyusa nnyo okubanga mugenda kubanga mutulaba ne mwami wa Malono kaseera kaweze nno nga ndudde kituufu nnyo kansubire muli bulungi happy new year kitalo nnyo kitalo ddala ekya Mr. Update. Oyambadde enkofiira n'ozijukiza concert ya 24 Bana Uganda yes King Saha njirabye King's Love Empire ndoza yagenda yasokere ddala okweyimba mu Lugogo Cricket Oval mwaka guno tugende tumuwagire nayagala nnyo album ya 100 Songs of Revolution. Yes so tugendeyo tumuwagire Semanda Mansul gwe tujja okubeera nga 24 omwezi guno gwennyini. Sauda tutandikire ku kufa kwa Segirinya Muhammad wayisibwa otya kwakuleko otya amawulire wagafuna otya? Okuno okufa nali waka nga nkyebase zali sawange emu mama ekejjinja nankubira
nengamba mama nga nkedde ki mama wange manya abazadde baba balwadde nengamba eddagala lyamuweddeko nengamba leero ennaku z'omwezi nengane mama akyayina eddagala twali twakalimuwa nenkwata essimu mama muli bulungi kye nasookerako kuba nze tankeera terakunkubirawo mutundu so kyali abnormal ngolaba tekikwatagana yakuba essimu nevaako naddemu nakuba nampereza message nangamba nga tokwata ssimu oli bulungi njagala kwogera naawe nenkwata nangamba ndi wano ku mawulire Sagirinya afudde nemuga ekikulu maama obuguutana kati ate obuguutanya ate n'ebyebigambo nemuga kanku namugirakawo wennyini nenkuba essimu kubali mu ddwaliro abamu erubaga ne baŋŋamba kituufu nempulira nga nsanyaladde okuva mu kiwato okukkirira nga mpulira ng'ebigere binsanyaladde olwamala nenva ku buli nengera nennaaba nenyambala nenda bange emmotoka bwenvuga nja kulwawo okutuuka erubaga neninnya piki ngenda okutuuka ng'eddwaliro likubyeko bweriti mba ntuuka nga ndaba ne pulezidenti awanise mawulire ago agasoka fena gasoka ne gatugira zinatuuka nenganenga kati Segirinya kyagamba mbu tasobola kulindako ngenda otuuka nga bagamba musajja afudde bankyali awo ne bagamba ate akyalimu ate awo nawo ngenda kwogerawo kuba ati nategeddewo nabadde njogera ne mwami Makolo Kavuma mwami Makolo naŋŋamba nti Segirinya ali yafudde ate nga ne pulezidenti amaze owanika kyali kituufu naye era nga womanyera okusumbuyizibwa omuntu omu era nadda wali maaso Makolo n'amusanga ng'ali ku ssimu era oyo mwami Kasagga kubamu ku babadde bajjanjaba Segirinya muganda we Segirinya oba bamuyita oba Kasagga yita Segirinya kojja oyo nabijje ku mwami Makolo Kavuma n'amusanga ng'ali ku ssimu naye Makolo gyamukyazaako n'amusanga ng'ali ku ssimu n'amugamba ate lwaki mubuzaabuza naga kale katulindeko okubika biki era nga nange bwe namusanze ku ssimu ne Speaker wa Parliament ng'agezaako okulaga nti abaana bo mmaze okubatwala eri ne bannamwandu tubatutte eri kati yogera ne maama kubanga kakati maama ye kasitaagira awe natabukidde kyekyakuleetedde okutabuka Katonda wange nagambye Segirinya gwe mmanyi zino si decision ze nze nabadde nnwanirira wena mumanyi Segirinya Segirinya mukwano gw'amawulire Segirinya mukwano gw'abantu ba wansi Segirinya mulwanyirizi wa ddembe Segirinya mukwano gw'abalwanyi so se mukwano gwa gavumenti eriko Segirinya talina mukwano na gavumenti eno eriko fena tukimanyi okuleka nga Segirinya mu bulwadde wabeeredde mukwano gwabwe naye era nedda nze mbadde nga ngenda mu ddwaliro wabadde akyayogerera ffe abafunye omukisa okwogerako ne Segirinya nga tannafa abagendako e Nairobi ngakugamba munsuulirira nnyo mujiba njagala mumbeere kumpi bwe mumbeere okumpi mba nfuna amaanyi ne mugamba bayeekolera eno gye bali ne Ricardo basobola okuba nga bakulambulako era nga yeekolera ne Ricardo e Kenya nga buli lunaku balina okuyitako muki mu ddwaliro ne bakola ki ne balaba kwona lebo waffe kati nze nga bwe tufuna obudde ofunye emituka Kenya eri expensive funa obudde n'oddayo n'omulabako ng'omulaba omuleka asanyuse era nga woba ovaawo agamba tekati ate ogenze ngaddamu amaanyi so nabadde ekyo kyemwalabye kinakoze nabadde nzijayo statusquo ya Mr. Update kujjayo true definition kambabuze ekibuuzo mwami Segirinya abakubanga nze nfudde tugeze nga mbadde mubaka nga waliwo alwanira omulambo gwange eri nga newa newaka bategese kati nga president ajja waka we bategese kati nga eriyo n'abalwana Segirinya yandibadde eri gye balwanira oba yandibadde wali president tukyebuuze tukyeddemu bwe njagala otule wansi olabe nti Segirinya oyo yandibadde eri yandibadde wano Segirinya abadde ayagala Bobi Wine yensonga lwaki Segirinya ali mu Parliament tekyo tekyerimu okwekweka Bobi Wine yensonga lwaki aba mu bali leader of opposition ebbanga lye bamala nga bali mu Parliament ekyo tekigenda kuvaawo kumuzalawa kiriza nti yakufuulako ku ddaala eddala lye wali ogenda okufa nga toli muwemu ekyo ekitiibwa nemba mwafuna obutakkaanya Segirinya wa NUP
Segirinya yogera kati nze bwenfanga njagala NUP ekwata omukolo gwange gyebiri mwabirabye kyemugamba mwabadde mwagala tuve ne ku ddaame ery'omulamuli eyayogera nga ensi yonna esobola okuliraba muve ku lino lyebakwasa nti Sauda yaliina muve kuli olupapula twogera kulyeyogera n'akamwa bino byali ku video kyemugamba tubadde tetusobola kulikolamu ekyo yabadde kyebadde atwagalamu ate era Segirinya ye yerwaniridde olwo olutalo nze wamala natuse nange neŋŋamba oba mbadde nze ekwanadde neebuuza Sauda atabadde kizino nentyamu neŋŋala nga ndaba oyo abantu era nga bagambulesezza empisa envundu tewabaddewo mpisa nvundu zabadde zitya mbadde sikiraba nko Sauda okulwanira mu kufiirwa mbadde sikiraba nabadde nnwanirira omugenzi kyeyandiyagadde tumukolere nze nabadde siri ku bya famire nze bbanga lyonna lyemmaze ne Segirinya badde talulagangako baffamire be tubadde tumanya abo bakasagga actually nga ffe tumanyi kasagga oba bakulu be era nze Robert yangamba ekiro nti nze siri muganda wa Segirinya nga bwe yakugamba nze Segirinya abampita simanyi oba bampita Segirinya kujja oba bampita webityo neŋŋamba kumbe madamu Sauda njagala kuzzayo ku kyeddwaliro gundi akatale kasemezeeko eno awo njagala kuzzayo ku kyeddwaliro kuba twafuna mixed reactions Segirinya afudde tannafa ne tulaba clarification ya president awo olwo nga amasimu gayitiŋŋana oba ogezaako okunfuna temubika mubike era maama bamunenya lwaki abise mangu kati makolo kavuma gwe yasanga akasaga ng'akukuta n'abagamba teyafudde dda telwaki ate mu buzaabuza abantu Segirinya bayitawo essaawa 2 ne baddamu ne babika ebyaddala nti afudde kyogamba mbu ki ssaawa 2 waliwo kyawo ekwana kye nalaba ng'alwaleginga nti parliament Anita Among yali ayagala nti parliament officially yebeebika anti kakati parliament officially yebeebika tetukiinamu buzibu naye afudde ki ekyo kikulu kyekibuuzo kikulu parliament yebeebika twalajanira parliament nga Segirinya ali mukomera parliament kyoyagala ogamba teyalabako Segirinya nga wanise ebigere bye nga bivunze tubeere feya tetwagala tusike muguwana parliament ebyo bagasima government is parliament bino byabaddemu muntu ozono okwekana gavumenti yabaddemu waliwo omuntu yadagala okuba nga ateekawo embeera okitegeera naye amaanyi g'abantu ge gayogedde ku olwo olumbe mutunulira ekyabadde eri newabadde omufu tutunulira bakyala ba Segirinya mama Nagirinya very stupid woman musiru sinza nze butamuvuma oyina kuba ku bbaawo whatever the case may be oyina kuba ku mulambo gwa bbaawo sente mmeka banenge yakola sentence njagala azitwale bino byenjogera saagala mugambe mbu tuli babi kati nsonga ki gyompa mama Nagirinya ni yamugobye ku lumbe okuba nga otuuka n'okuba nga tosobola nakukaaba maziga gasembayo ku bbaawo oli eri weefukamiza weebaza what are you thinking what are you weebaza ki weebaza kuba afudde weebaza ki nti omukulu oli ye yabeereddewo nnyo family weebaza kubanga Anita yagambye agenda kulabirira Nagirinya weebaza ki wamala tubeere b'amazima ogezaako okunfuna nze yaleetedde mama Segirinya okuba nga yabaddewo awo mulumbe okuva eri ku kisaawe eri gye babadde bategese kuko yabadde bamutwala olwo mbasanga emmanju Kasaga mama Segirinya nga Kasaga ng'ali ku ssimu agikwata agiwa maama atandika nange kakati nga omanyi maama era nga bwe mwamulabye yoyo maama yabadde vulnerable nga mu kaseera ako nga bimusobedde nga alina bamuwaliza nsobola omusaasira nga ye maama toyinza kumunenya embeera gye yabaddemu nsobola omusaasira nga ye maama kyova olaba nabadde nnina okutabukira Kasaga ebyo Kasaga byakwata n'agamba nti nzijanjabye Segirinya stupid ffenna tumujjanjabye ensi ekimanyi ffenna tumujjanjabyeko Kasaga gw'omujjanjabye ng'ofuna palamenti $2 buli lunaku naye nga maama yabadde mu ddwaliro Kasaga badde afuna $2 buli lunaku okujjanjaba omulwadde naye nga maama yabadde mu ddwaliro kyokka maama natuuse ne ŋŋamba neba ne maama oba tesitole ki kubanga nze kimanyi maama agenda tuuka alaajane ng'ate ayagala obuyambi bwaffe eddoboozi lyaffe zidde mu lisituke waliwo ensonga ezigenda okwapeninga mujja kuziraba kino kikyali kituuze
kino kyali kituuza. Okay. Mujaga Sauda ali mutuufu. Abanenya itizo okay. Nze mmanyi kyali wanga abakubanga yabadde ayagala kugenda eri babadde bajja kumutwala. Era yatugamba nja kukalubamuuko mukunziika. Nja kukalubamuuko. Mwalabye video ya Segirinya ndikalubamuuko yakalubye. Ekyo kye bayita okukaluba. Segirinya yerwaniridde olutalo. Gwe Segirinya lwamaze okumujjenu gye bamunaliza okumutwala wali maaso we bamusalidde president n'amulabako wali. Nze nakakkanye. I think Segirinya we yakakkanidde naye. Nze natowolokose nendekera okutuuyana omutima gwange ne gukakkana. Nempulira nokola. Kyenabadde njagala kubanga kyeyalaama. Eddambe lye liri open. Kyenabadde nkola ki? Kati mwabagamba Sauda aba family. What is family? Wamalo osobola okuba ne family nga tekwagala. Yes, jebiri. Oyo Segirinya family simanyi kyongamba ku family. Wano nga tukayanira kadi mwagiraba yali yavaawo mpitewo. Ne tugalako ne kino ekitebe ku kadi ya wano we tuli wano we bagabira kadi ya Segirinya. Mwekyo ekizimbe. Kadi ya Segirinya president yagigabirawo Muneke ng'efuuse kadi. Kadi ya Segirinya alwanirira ba diaspora nafe abalwanyi ba wansi. So si family. Zezimu kugundi ezaliko enkalo ezaalwawo. Omuntu ajja ngambe family. Ile Segirinya amanya family ebichi wawulidde nga bakugamba family ya Segirinya si basiraamu. Neye yali ya siraamu kalwaki. Yalaba nti alina okunoonya gyafunira emirembe. Anti ngezaako aba family okubalaga. Mu baana ba Segirinya omwana omukulu mulimu omwana atali musiraamu. Gwe yali yazaala edda. Segirinya si ye mukulu. Yes. Ogezaako okunfuna. Naye gwe n'owabya okuva ku bannamwandu olw'okubanga essente n'okwata abaana n'obatwala eri. Kifaananyi ki ekyo mazima ddala kye mwalaze? Kifaananyi ki? Kifaananyi ki? Tewaliwo yabadde alwanira mulambo. Tewaliwo nsonga lwaki wabadde kwati wabadde oyagala sikirabanga kubanga bafamile babadde bagamba parliamenti twatudde ne parliamenti era parliamenti parliamenti yatula ne family babadde bagamba parliamenti era parliamenti nesalawo era ne parliamenti yasazeewo nti omubaka w'ekitundu yalina okusimanyi okukola batya gwe bakwasiza simanyi sente ezikola olumbi. What is parliament? Njagala kuntangazaamu Segirinya abadde NUP nti ne lwe bamuleta mu parliamenti Speaker, yamma ababaka ba NUP abamanyi Segirinya okumwogerako. Mutunuulire ebyali mu parliament, sagala mubenga abataabiraba. Oli nasituka n'agamba nze mbadde simanyi Segirinya. You can imagine n'engeri abali bawanika emikono abamanyi Segirinya. Kati gwe ng'otugamba nti ate era tuwulirize era parliament. Okulega nga badde balina kututta. Baneekukya Segirinya babadde bajja kunzita yabadde tavaawo. Kantereze n'entebe. Yabadde tavaawo. Ne bwe gandi badde Masasi. Bampita Sauda Madada. Babadde banzita. Nabadde maze n'okulaama. Nti nfiira ku guno omulambo. Lwa Segirinya. Nabadde sigenda kukkiriza ekyo kuvaawo. Nze natuusa ddoboozi nga lyange. Nga n'abaana abamu batidde. Gwe amagye gatuuse ne gayiika nga balinga 100. Ne basooka betoloola mu bitooke yonna ewabadde entaana ne basooka bagyetoloola. N'entaana neeyimiriramu okusimwa. Gwe omanyi okukangatiisa okwabadde wali bano n'abamagye ab'ebibomboola. Nga oda nno ya muntu omu. I don't think yabadde gavumenti mu ekyo ekintu. Waliwo omuntu we yabadde awo nga yakozesa essente ngaloza ze zikola. Naye sente tekola liba ddoboozi ly'abantu n'abadde omu. Era mulaba lwaki buli omu agamba Sauda bangi ababaddeyo lwaki teboogera ku balala. Era singa twabadde bakakamu abaana baali batusa ekiseera abanje wegazze bambi abaana baffe ne batandika okudduka. Ekwanja okunyonyola ekyabadde byadde behind the curtains bitutaala. Kandi kati abamu babadde maaso ffe twabadde olutalo olukulu omukolo gwabadde manju. Yes, emanju gye tutaabadde. Kyabadde manju. Olutalo nvaawo ngende. Eyo nabadde nyamba n'ensonga ngamba bino birakasoka biveeko nsigale plane. Kuba kano neetaaga ofunya. Nenge nga teno gye nyambadde munyweza obuguwa. Kuba tugenda funya. Gwe manyi osanga omuntu agamba nti mbadde nzijanjaba nga ali ku ssimu si nti baŋŋambye ne nnamulabye. Nga n'ebigambo biwulire. Kyovula bakasagga ndi mutabukira mwana.
Kasaga bayekulira bonna bamanyi byobadde okola Kenya. Bayekulira lwakuba bakulese bulesi. Bonna bamanyi, bonna balumwa balumiddwa. Ekikolwa kye wakoze mwana. Tubadde twakusonyiwa nga tetwagala bantu kubalaga nti obadde oyina bye mukola. Naye kulumbe wabadde oleka olumbe ne lutambula ngendo abadde tulwagala. Kasaga twabadde nze Kasaga mbadde namulabye kiro nga musanze eri ku kkubo. Ngoloba kukuta. Biki byabadde akolera Kenya ate? Ate Kenya Segirinya gyabadde nga mulwadde. Jukira mwagakani tebasulamu. Nga yeyeberera mulakizale. Jukira abadde ne kadi z'omubaka. Abadde mu bulamu bulungi. Abadde mula yenna anyirira ageze nerengera mama bwafaanana. Abadde afuna bibiri ezijjanja basegirinya nenga mama yabadde asinga ottoba. Nze natuuka ke Kenya nga Segirinya nasanga nga tebanatuuka. Sawa zalinga mukaaga nga tebanatuuka. Nga bangamba tuli mu kkubo tujja nga alimu yekka. Ngembera mwali siyaka bine nkube simu nenjo kubira Honorable Susan Mugabi woman MP wa Buvuma district. Osobola nayo mu interviewing ndi mukuu abantu bobojjako information eno ogifune bulungi. Ne mugamba Honorable can you come over to Aga Khan? Najja. Ne mugamba rush to kubira rope. Ku nsonga eno neno obuzo basamu kubira ku simu. So Segirinya tubadde tumwagala kuva ku mitima gyaffe. Nze sirabyeko kwa baba badde bawugana aba family kusina gwe nalabako Kenya. Sina gwe nasanga. Nti baba yaddewo era ne beebaza Mpuuga okubabeererawo. Balina kumwebaza kubanga yakiikirira ekitundu awo we bali. Be batamwebaza bayinza bagamba temukyali bana Uganda. Obunaku omululu effutwa ligenda kubaleetera okubanga mufa bubi. Segirinya abadde talina naye abadde mugagga ku mutima. Ffenna abakozeko ne Segirinya mukimanyi. Era mwenna kye nakoze buli abadde mukwano gwa Segirinya. Mwami Makolo Kavuma weebale buli abadde mukwano gwa Segirinya akimanyi. Ffenna Makolo kyokani gundi wamala. Tomanyi Segirinya kyayagala kyoyagala okuŋŋamba. Nkitegeera bulungi. Oyagala kuŋŋamba nti Segirinya yandiyagadde nnyo mbwagende eri. Kati Segirinya singa nze yabadde afudde nga amagye gayise otegera ndibadde ku live. Abapoliisi bali wano bangi ngenda kuba bakubira bonna nkubomu kuomu nga nze Mr. Update. Teri kujja wano mulwanyi. Teri kujja wano mumumanyi. Nze nakubyomu obwo bufaananyi ne ngamba singa yenze Segirinya abadde ajja kubanga alwana paka kusaawa esembayo. Kubanga mumanyi. Nze bansibako ne banteeka awo kiralo lyawo twali tugenda Mbalala. Segirinya nateekako live. Nagamba wensanga omusirikale ngenda kuba bonna nkwate ebiddo mbijjewo fuli Sauda Madada. Njagala Sauda Madada, free Sauda Madada. Twagala bwenkanya omulwanyi mu mute. Segirinya takolaganangako na poliisi. Segirinya takolaganangako na government. Segirinya gwe mmanyi. Segirinya abadde akolagana n'abantu ba bulijjo, abalwanyi n'abamawulire nga mubadde nga mukola ebintu. Kakati oŋŋamba otya nti ate kakati amangu ago mu bulwadde mwe yabikolera atya. Ogezako okunfuna so bingi nnyonnyonnyo ebintu ebyabaddewo nenze nebaza Katonda olw'obuvumu bwe nafunye. Bambi abannenya mujja kunnenya. Abakunenya tebategedde kyabaddewo. Abannenya temuyina kyakkola kubanga temumanyi Segirinya. Enjagala mwenna abannenya ombuze gwe wa Segirinya mumanyi otya. Omuntu gwe mmanyi nti ne mukulayira yaleka abafamily ababadde bawoggana yaleka mama Nagirinya ze akoze emikolo mingi munaganga nako tukoze emikolo mukulayira wano ku City Hall twajja n'abalonzi bonna abayingira ne Segirinya yalinze kwaliko omukyalo omulala ne Nagirinya nga ali mu t-shirt ya full Dr. Kizza Besigye. Dokita yali munda ku misango gwa prison wa Lord Kansala. Nze yayingira ne Segirinya era mukulayira. Era Segirinya afudde dokita ali mu era ne mu parliament yagamba komando mba wano. Nalindira gadda side wano. Era twayingira naye abadde muntu w'abalwanyi yalinze n'ennuwa mutwe. Ffe twagala ne Segirinya okulayira. Ogezako okunfuna. Kakati abo abawoggana era ne bwe twamala okulayira saabalaba.
family sijui family twebaza fa ba family benera bakaba bafukamira bogus mbwa za kukyalo sinza butabavuma. What is family? Family kyechinga mukola bya kisiru. Family we mubanga muli banako we mutyo mugenda family banako temusobola kugagga wala kulumberwa Segirinya. Fight hard. Rwana nyo Segirinya rwana. Bule yabadali obunafusi mu Lumbero. Rwana nyo na joli rwana. Rwana nyo Segirinya rwana fight hard Mr. Update. Bonanchi manyo sobola. Oba sobola nawe. Ajja basobola. Luno lutalo ajja lwerwanira. Uganda eyenkya. Mathias Mpuga ne baga nti mmwe ntitalabangako bantu batalina mpisa nga mmwe abawambye omulambo. Kituufu mwawambye omulambo oba omubiri gwa Segirinya? Owekitiibwa Mathias Mpuga talabangako bantu batalina mpisa abawambye eki? Omubiri gw'obugenzi. Omubiri A+ yaguleetawa. Baguleetawa. Wangi? We mwabadde. Wagoberera amawulire nga tutuusa Segirinya ewaabwe Kaddugala. Twagutwalawa. Awo wenyini we mwabadde. Ate twaguwamba tutya. Omanyi nabyo bizibuzibu twaguwamba tutya kubanga ne police mwagiraba yakuba engo bintu byayo titi salute titi ne baguyingiza. Bane temwabiraba temwalaba kiro nga tuli mulumbe. Segirinya bamuzisewa. Siwe twabadde. Ate twaguwambye tutya. Ate twaguwambye tutya. Abantu bane Uganda balaba sibasibu. Ate baguwambye batya. Nkubuuza batya. Bino bigambo bya Mathias Mpuga tatirabangako omuntu atali kojjawe atali taatawe n'alemera omulambo na. Era naffe tetulabangako omuntu ali amabogo gonna nga gagenda kola ku mufu. Olumbe lwa Segirinya banenze simanyi. Amabogo Mpuga tekwabadde yadde chai, tekwabadde yadde mmere, tekwabadde yadde ekyokulya. N'ebyuma bye twali tufunye twali tukkiriziganyizza nga twagala tuteeke eri wansi. Netufuna ebyuma ekibiina kubanga ekibiina owekitiibwa yafuna ssente gwe baaziwa okutegeka olumbe. Okay. Naye nga byakumala kufukamira ngeri gyali wa kitiibwa. Ate tetusobola. Tetulina mpisa era ffe abamu. N'abakungu bazitebala. Tetusobola kufukamirira ssente zakola lumbe lwoli nga tezivudde eri nga zimaze oyisibwa. Ate tutya. Abadde mubaka wa parliament kibakakatako. Bwe batyo bamuziika. Bebagamba nti simanyi wamala toziikangako mubaka wa parliament. Parliament weba yetegese olumbe lw'ababaka lufaanana lutya. Tenti zibeera zitya. Entebe ziba zitya. Awo tewaliwo olumbe lwabaddewo nti state yabadde etegese. Awo tewaliwo kyabaddewo awo. Ogezaako okunfuna. Emmotoka mwe bavugira omubaka wa parliament ng'afudde ziba ndala. Era bagambye bamuziike tumwejjeko alwadde nnyo tetubalina kye batugamba. Nze naziknzise ku babaka abawera. Kyemugamba we batyo we baziika omubaka wa parliament. Kyemugambye ensi temanyi. Kyawandiikibwawo nti omubaka w'ekitundu yakulemberamu okutegeka olumbe lw'omubaka ng'afudde singa baba bamuziika mu kitundu kye gy'aba akiikirira. Kyawandiikibwawo ekyo. Mbadde sikirabanga. Gwe wakirabawa. Family obwedde gamba anti Mpuga yatwala kino ekitundu anti owekitiibwa yakitwala tetwagaanye. Era yakitwala. Naye waba yakitwala ali ku kaadi yaki. Ani yamuwa kaadi eyo? Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'aba yagambye nti njagala omusajja waffe tubeere wano ate then what next? Kye. What next? Ffe twabadde tukola ekituufu. Ate twabadde tetukola nti twabadde tukola president kyayagala. Twakoze omufu kyeyabadde ayagala. Ffe kye twakoze. Mwena abakubakerera abaleekaana bawaalala shut up. Twakoze Segirinya kyeyabadde ayagala. Bonna nja baddamu. Njagala nzeyo. Buli ayina ebbwa lyakamwa nja kuddamu. Njagala nzeyo emmanju eno gye tutaalabye firimu. Ki ekyagenze mu maaso ekyakulobedde n'okugamba nti wano weetaaga baani abadde bazze specifically okukima omubiri gwa Segirinya? Gabadde magye. Si bana ba A+ kubanga be babadde baguvunaanyizibwako. Gabadde magye. Nga galinga 10 gati. Nga balaba eri waggulu kati nga gana gakiriddeko ene wabadde abaana. Nensooka ntowa order nti mwenda teri kuva ku gaali.
Segirinya talagawa lwaki muba mumukwata ku mpaka twabadde ne meeting ezanjawulo ekirongo okukanya kuganye okukanya meeting eza okukanya nani mwalemeddwa kukanya nani twalemeddwa okukanya n'abantu abamu ne tugamba katukolere ewaka ne waka wabadde wagazi tewaatumaze kyemugamba temwalabye nti waatumaze eri gye babadde bategese babadde bategekeddeyo babakungu batya babadde era ab'amagye eri mu lumbe eri wabadde olumba olulalo lw'amagye nene wabadde olumba olulalo lw'abantu eri lwabadde olumba olw'amagye waati n'amagye gatuuse munne ate ne galaba amazima era ab'amagye mwebale kambeebazeko leero amagye gatuuse amagye gatuuse ne galaba ne gagamba naye kaakati abantu bali organized betegekedde olumbe buli tewaliwo kutabuka te tutabula baaki ne bagenda ne badde eri mu lumbe lwabwe wansi kasooke tweyogoma enkuba abakulu Saudi ab'amagye baalabye nga tewali kibeetaagisa kubeerawo ne baamuka ekifo ne bavaawo era bo kasita baatuuse nga balaba buli kimu kiyitambula bulungi ne bagenda tomanyi order simanyi balina akagando above kati wabaddewo above ate above oli omulala waliwo gwe baawadde amagye waliwo eyabadde above ng'ogamba ye RPC ng'oyinza ogamba ye IGP omanyi seginyaddeko na IGP w'omukulu ekikonde tukiraba kitandika okunyooka amaazi yarabbi mungu kyabadde kirina onyooka bamutwala tebamutwala akkirira takkirira nti bamuziika wali emabega weffumbiro tuli wano we bamuziika wali emabega ate yabadde musiramu ekirala Segirinya babadde bamuzunzizza nnyo ng'ekimala kikola ki ng'ekimala kimala yabadde alina kubeera n'okuzunga yabadde obulwadde bumulumye gwe Segirinya tekyasobola kutuula ku nnyonyi kati okumuzunzazunza okwo okumuzza eno okumukaayanira si kye yabadde ayagala ku simu Kasaga yabadde ayogera kubanga ne bwe twagenda mu dduwa nga yakava mu kkomera twakolerawo ewaka ffena tugambangako nti eri gye tuba tugenda yatugamba Saudi era wembanga nfudde banziika wano bwe yabagamba era twabadde awo ku mwena abaali mu dduwa si bwe yatugamba bw'afa bamuziika awo kati era nze nabadde enkola kiyakola ki kubanga mwabali mu kunyiiga bwe twali mu dduwa nga yakava mu kkomera yatugamba nti bwenfanga nze ono wano we banziika mwanyinaze olabye we batuzibu gye banzaala yeno gye banzaala nagana alimako ne kubijja kumba yeterereza nti agenda kufa kyemugamba mwabali mu dduwa temujjukira bye yayogera ate tuleme kwesiriwaza lwa ssente mulimu ne bannalabye bakyali babamu nga nabo zibatutte neŋŋamba kale kanwane bwe nti nja kubawangula nze nkimanyi wennyingira olutalo mpangula akkiriza nti waluwangudde single handedly naluwangudde twaluwangudde n'abo abaana abalwanyi twaluwangudde bafoot soldiers ffe twawangudde olwo olutalo Segirinya abadde mwana abadde Segirinya omanyi abo abaana bonna omanyi yali yakola kye bayita Segirinya Political Academy kati Segirinya Political Academy erimu abo abaana bonna abalwanyi Political Academy nnene kakati ate gweyinza olwanisa Political Academy ya Segirinya ogimanyi amaswali yabadde ejja kutabuka enjala zonna zavuddeyo ku simu Kasaga wamusanze ayogera bigambo ki abaana bo maze obatwalayo eri emmanga ne bannamwandu bakiridde kati singa mwogerako ne maama Right Honorable wuuno kakati nze ndi wano nange wano ndaba wafunda kati nze mbadde ndowooza nange kinnabadde ndaba tugenda eri kuba nange omwana wange namugambidde ogwe Kasaga wamusanze awo wennyini esooka muwa olusooka nti kituufu ekyokumukuba kituufu wamukubye namugee gwe Kasaga ate era si kukuba kubanga okukuba kwekuba omuntu n'omuyisa bubi nga wano okulamu omuntu bwoti nti gwe Kasaga namugee linda mu Kasaga ndaba Kasaga ndaba omuntu tobanga oyambadde Kasaga ye gwe Kasaga baneze sirabanga sente nze bulijjo bagamba nti sente zisobola okukyusa omuntu luyimba president yaluyimba nze nensuza okulabira ku Kasaga sente weekuba egonzaawo nze mulumero nanga ndaba Kasaga bangambye ekiro nakabogo Farida nti yabadde nga boogera ku makyawo n'agamba nti njogeranga famire Kasaga yabadde ayogeranga famire kati nawe natuuse neŋŋamba kati nno famire ejjatya nti ono abadde muntu w'abantu si wa famire kyova olaba yasiramuka
n'ava ku lyali Chadi n'abeera Muhammadi kitegeeza abadde waaki kyova olaba abadde ng'akola dduwa nti kakati bamuba muganya okolagana amakubo kange nekola dduwa solti dduwa Ssegirinya mumanyi byabadde akola nze nzijukira lumu amazzi gaali mangi nnyo awo ekyebando amakubo gagize ebyo ebiseera ebyo Jennifer Musisi Ssegirinya yali akyali road kansala yangamba komanda keera wano ekyebando nga ndowooza tulina ekyamakulu ng'aguze ebidomola ngaaga tusena amazzi gano gonna mu byala kakati tulina ogatwalira Jennifer wali ku KCC tumugambye nti olina okukolera abantu ba Kawempe olina okukola ku gino emyala nze banonda kukola ku myala abadde Ssegirinya kyemugamba temumanyi mwaba amawulire Ssegirinya abadde wamwe mukoze Ssegirinya wamala Ssegirinya abadde mukwano gw'amawulire era nze amawulire ngeebasa amawulire gabaddewo ku Ssegirinya amawulire gonna tolina kyogagamba era eri tegabaddewo bwedagali eno kubanga kali kabadde kasajja kaabwe gwe kyobumanya abamawulire bafiiriddwa omuntu abadde ng'abawa ebigambo nga nabyo bibasesa nga waita okukakolako interview kasobola okwogera omanya show girina kituufu nga kasobola okuvaamu ebigambo ebasho nekagamba kati engeri gyengenze mu palamenti wali njagala omusala gwaffe ogw'emmotoka basooke bagugjewo batuteeke eddagala mu malwaliro mutunulire interview ezo gye ziri muleme kwewunza kyemugamba kati Ssegirinya yandiyagadde olumbe lwe lugende nga mwabadde mulaba kyetwakuzi kikyabadde ekituufu twabadde tulina okusiwuka empisa tukole ekituufu omugenzi kyeyali ayagala kyekyo kyetwakoze mwabagamba Saudo oyogera nti toli wa family it is okay la siri wa family ya Ssegirinya ekyokubanga siri wa family ya Ssegirinya kati abafamily bameka bamanyi ebibi ekyokuba nti siri wa family ya Ssegirinya tekitegeeza nti ate simumanyi bade manyi family yesinga okumumanya n'okumutegeera ate kumutegeera etya kyogamba osinga family okumanya Ssegirinya nyiza oba ndisinga kati nze gwe kimanyi ebbanga lyembadde maze ne Ssegirinya gwe mama Ssegirinya ebbanga lyobadde maze ne Ssegirinya badde wali omulabyeko yogera amazima wali wamulabawa tomulabye wano okubiseera bya Anita Amongo nga Ssegirinya ali mukomera wallahi nange bwento bwe mulabye mama Ssegirinya nze Ssegirinya ndudde naye ebbanga ddene naye nze gwe mbadde manya mulala nze mama mulabye wano yes I'm open muna mukimanyi ekigobadde omanyi nze mama Ssegirinya nange mulabyera wano mu biseera by'okugamba Anita olwamuwaayo 5 Christmas neyingira nengamba ate mama akoze atya ayo ne tubibikka nabyo muganda waffe biremeko era nze Ssegirinya yali mukomera sagendayo nnyo kuba nze omuntu nga musibe mubi nkola bubi nnyo ngeri gye naliko nange mukomera ogezaako okunfuna nanga mulwane nnyo okulaba maama bye yakoze jeno kiki eddoboozi musitule ground kamera kyamuyisa bubi nnyo ekintu ekyo nakyo kyamuzaako yes mama akimanyi era yamuyombesa mutabani we mama akimanyi kyamuyisa bubi era ffenna tukimanyi kyemugate kyoyagala ogamba Ssegirinya andikyagadde Ssegirinya yali agala kubanga mama abakugaana Ssegirinya yabasiko walinze Ssegirinya omumanyi yabasiko walinze mama abakugaana mama yandibadde alaze solidarity y'omwana era omulaba ne mukwogera yabadde talina byakwogera okuleka okuba nti babadde bamutraininze Kasagga nti weebaze gundi tugende ku speech ya mama yabadde trained gwe tomulaba nti yabadde alina scripting eri mutwe ng'alinga ayogera ekitontome temwawula muntu ayogera n'omuntu gwe batraininze ng'ayogera ng'ekitontome kyemugamba temumwawula mama yabadde atendekeddwa yabadde mutendeke kyova olaba vidiyo gye mwalabe nga nwana ne Kasagga ng'ali ne maama bw'ati olwo yabadde amutendese era ne bayingira mu nju Kasagga n'okufuluma kwatwa bamugambye fuluma ogenda otuule wali nti abaana bajja kunkuba kati lwaki yabadde atya omanye ekibi kisobola okukaabirira ng'owulira ne kulumbe tojjaawo yasazeewo agenda eri wansi gye bategekedde olw'essente natandika okwogera Sauda nkuye Sauda mukunkuba nze najjanjaba nnyo Ssegirinya tusiima naye obbye Ssegirinya ensi egenda kutegeera Kasagga omumanyi biki byabbye Ssegirinya kakkana kati abo abamu bayita baganda ba Ssegirinya batuukako n'okweruga ne batuukako nga Ssegirinya mulwadde naye nga balwana nga bakulaga ssente zibatabula
ATM yagundi anyagina ani ayina amasimu ani ayina kino obitegerebe omutegera kyentegeeza abadde Ssegirinnya okumala ebbanga lyava mu kkomera nga tasitayina kyasobola bw'otunulira emmotoka ze zonna ziweddewo emmotoka empya ambulance eno eringa ekipapula eno Radius eringa ekipapula mwana ebintu by'omufumi bonaabona ng'avuddewo abadde mulwadde ng'olaba Ssegirinnya alinga ebintu byonna nga byonoonese ofisi ng'ojaba yonna sitika zaakaddiwa Ssegirinnya akyusanga sitika z'ebintu byeze eziriko ye ne Bobby buluvannyuma lwa myezi ng'ebiri Ssegirinnya ne peegi ye basasudde abantu peegi ereme genda live. Are you for real? Ate gwe kikebere ndagaako omukolo gwa Ssegirinnya nga guli live naawe badde ki kyongamba nti Ssegirinnya peegi lwaki yabadde egaana obeera live byabadde ekungubaga ate ng'ebaddeko ba administrators ate ng'ebaddeko ba admin teyabadde live naye nga tebabadde bagiteekangako ebintu ate nga bagiriko baabaddewo bangi teyabadde ekyo nakyo abantu mukitunuulire mujja ganjogera nnyo teyabadde live actually peegi ya Ssegirinnya yabadde ino streaminga buli kimu kuvira ddala nga yakatuuka babadde balina kwata mwana ne bamukwasa ssimu ne power bank ng'omulimu gwe gwa peegi ya Ssegirinnya kuba live ku mukolo gwe yandibadde peegi eyekolera content waasembayo sinakindi peegi eyo igalwe sikiraba makulu jagiraba nga tufuuse matankalasi era mwena abali abamu tuyambeko erina nnyo Sauda Ssegirinnya alina abaana abameka Ssegirinnya badde alina abaana nesibe bana 25 be boogera abafamire manyi kati abafamire baddiddemu n'abaabwe ne babakkiriza eri wansi bonna abaana abadde alina abaana ng'omuntu abamu mumanyi Nnagirinnya abadde alina omwana n'omukulu asinga ku Nnagirinnya abadde alina abaana ng'omusajja adde alina abaana naye mu kuba n'abaana Ssegirinnya mu bulwadde wesirabyeko mukyala we we mama Nnagirinnya abadde ayogera ng'ali ng'omusiru mama Nnagirinnya oli musiru emirundi 10 kinate mama tumuwe ekitiibwa mama ngamba mukyala we tumuwe ekitiibwa kitya Ssegirinnya ebbanga lyaba mama Nnagirinnya ayozeza ku lugero lwa Ssegirinnya nga mulwadde obadde nga yeewaka obadde ki Ssegirinnya abadde nga malwaliro badde tumulaba badde waka ewwa malwaliro abadde tajjaayo yonna ewwa gwabadde omumanyi kale kati kankubuuze gwabadde omumanyi badde simumanyi kati obanze nange mbadde simumanyi Sauda gwangamba abadde close nfanso nze mbadde simumanyi ne Nnagirinnya ate nze Nnagirinnya mmanyi nze nali mbadde gole Nnagirinnya ennaku eziwera ne wiiki mukyala we bulijjo naye mbadde simumanyi era Nnagirinnya ekigambo ayogera daddi kyekibiri mu kamwa daddi njagala daddi sibakongeyola ku mami nti abadde mwana wa taata wa ku mugugu wali omanyi taata tukanabamu n'omwana we gwayagala saali talina omu yekka naye abadde taweza nnamba eyo gye mwogerako era ekirungi bajjeko ndaga butonde ku mulambo katulinde omuwendo guno osuubira muyitirivu nnyo abaana bawezeka batya nga yabazaala atya ate muleme kwonoona kasajja kaffe mutyo kabagene dyani ejja kusalawo bana baba betizoke ekintu kino kikulu Mpuuga yagambye nti yabadde alabirira agenda mu malwaliro naye NUP ebadde temufaako mugendayo for photo moments kumugira awanikeko ku mukono waggulu ekikono waggulu bwati mubadde mugendayo lwa bifaananyi naye ng'e yateekebwa yakuzibwa ayina empisa yetakola ebyo byakwerabisa nakulabisa mulwadde lwaki mukola ebyo anti abadde tamanyi Ssegirinnya abadde waaki mwaba amawulire gwe wamala ali mukumbuzi abadde wa mawulire weebale nnyo Ssegirinnya wabadde ayogerera nga otugagamba batikuye ekifaananyi komanda Ssegirinnya abadde waaki Ssegirinnya tabadde ebyo byatugamba ye yakuzibwa ffe tetumanyi yakuzibwa kuba buli omu akuzibwa mu nnono ye tusiima enkuza ye yeebale era twagirabye enkuza ye bane baakukuza weebale tusiima enkuza baakukuza ffe twasiimye n'enkuza era abakuza batyo nze tebankuza batyo siyinza nze kuza mwana ntyo bane baakukuza tweyanzizza gamba kulwa Ssegirinnya tewabaddewo bya kitiibwa agambe NUP yava mu Ssegirinnya mu bulwadde bwe
yava mu Segirinya etya yali ludda wanga Segirinya wano nga gunyoka walabako njagala munoonye video zonna ez'emabega nga tulwanira okulanga Segirinya abeera wakabi ekyo ekitiibwa Segirinya kyali yeffe twakikola si mpisa zo ze baakukuza gwe mpuuga ffe twakola ekyo ekitiibwa kye yeffe twakola ligase yeffe twalwana ne mu ssaawa nga mugamba teyasoma yeffe twalwana yeffe twajja naye ku nomination wano ng'aleeta empapula okutandika akalulu k'okufuna kaadi yalina baani yalina balwanyi Segirinya abadde wa media tuleme kwesiriwaza nti ate biki okyokuba nti obadde omulambula obadde olina bajeti ya palamenti ffe tubadde tukozesa nno zaffe ffe tubadde tukozesa zaffe gweobadde ofuna bajeti nga bulogenzeyo oba ne bajeti ya miliyoni oba whatever the case may be tusiima omulabiridde omulambudde era tusiima omulambudde emirundi nga 100 thank you so much twebaza weebale bane tukusiima tuli ku mavivi weebale naye awo nedda wadde olina okutuleka agamba nga ye leader of opposition yakola ogugwe naye Joel Ssenyonyi yagenda kuliirako pa DM kuliirako ssente okulambula Segirinya kumuliirako ssente kati ropro yasooka ogenda Nairobi teyasula nayo nzijika twali tuva mu binnya twali tuva mu binnya bya salaama ropo atule mu taxi ojjukira Ssenyonyi atule mu taxi musiri amuteeke mu taxi awo mu biseera ngali match ndiye West ne bamusiri David biseera ebyo nga yakalondebwa kati ropo nagenda Nairobi agatuka nga Segirinya ali mu ICU naye agamaanyi go nani agapikera yalinze nga ndaba vulugu mungi awo enkeera yalina okubeera yali fine era nakomawo ne bagamba nti simanyi alidde sente nawe wakilali agamba teyasulayo sente ezo nnyingi obijjukira Ssenyonyi si wanguzi enkeera yalina obeera Ssenyonyi si wanguzi enkeera yalina obeera inoze yali final ya mipiira gyaki ewu mu constituency enakawa mu East yes yalina I remember very well the following day era n'ekifaananyi kirina ng'ali ku mipiira ng'omupiira atandika agulawo gundi ezo yes kati kyo yakolawo ekibi yagendayo nga leader of opposition era nga nawe wayingiramu ng'okyali leader of opposition kyagala otugamba yandibikoze nga tali naye mwe musaaga naye bannayuganda tuyiga okusiima ntula wansi olowooze nti osiime kkiriza Bobi alina kyeyakwongerako oyagala toyagala byonna byotambula tubiraba ojja kumanya nti alina kyeyakola ki ffenna nammwe abakyuka nga mwakolako ne Bobi nga mutuuka ne mugamba nti mubi tukkiriza alina buli omu kyeyakola ki tusiime wadde alina ensobi ng'omuntu naye okkiriza nti luno lwabadde lutalo wakati wa NUP n'obukulembeze bwayo bwonna neyali vice president obukulembeze bwa Makerere Kavule saako neyali vice president nti lwabadde mu kuziika tekwadde kuziika lwabadde lutalo tewabaddewo lutalo lwabadde lutalo lw'abalwanyi n'abeeyita nti be bategeka abafu tewabadde lutalo lwa NUP lwabadde lutalo lw'abantu abaagala Segirinya NUP gijje mu bino lwabadde lutalo lw'abantu abaagala Segirinya abantu bannakawempe lwabadde lutalo lwa bannakawempe North abaagala Segirinya bakansalazi bonna abayita mu Segirinya Political Academy lwabadde lutalo lwaffe utoffe twalulwanye NUP byatuuse nga ekibiina kidda wali ne tudda ku muntu person on person tulabadde lutalo lwa kibiina lutya era twakkiriza mitima gyaffe gyabadde misiimu nti bwe baawa okutegeka olumbe balutegese gye lwabadde naffe ne tutegeka lwe twasobodde Sauda kikulaga ki amidist okusoomoozebwa okubasosonkereza okubanyiiza kubajjako waya ne mutabaako yadde I must commend nze nga munnamawulire nti credit mwagitutte nti obusungu bwabadde mulina boilinga n'okukola kutya but how did you contain that kuba okugamba nti mwavuddeyo nga n'amagye teri sasirivuze teri tiyagaasi teri ki wamala baba amagye si basiru nagaye leero nja kwebaza ku magye si basiru era teri mwana yakoseddwa
si basiru ekituufu baakirabye omanyi babadde babawujjiisizza ne batuuse ne balaba nga tuli organized buli kimu kitambula bulungi nga dduwa zigenda mu maaso imaamu wa palamenti waali ate kasatu wabadde ne imaamu wa palamenti onale Basani Kirumira kakati gwe otandika ojja okwagala otegeka olumbe ng'oleesa abakatuliki be baba bakulemberamu olumbe lw'omusiraamu tubeere siriyasi Segirinya abadde musiraamu wa mikeeka misaalo temukimanyi nti ye Muhammadi si wa ntebe wabaawo entebe wabaawo ne basaalira ekintu ekyo mwakikontenize tukyokka obusungu yesi wadde kino ekyokulwanira omulambo kinene oba omubiri naye okuva ku makya lwonna nga babagambye temugenda beera ku kisaawe wali ne babazze eno kuva ku makya wonna enkuba etonnya nakulabidde olutalo mu kusimintaana mukyali ku mulambo ate olwo saalutegedde nze olweno nze ekyene emmanju kyenakulagula lindako aye nga Segirinya gyali yagambye lwana jeno Sauda bonna lwana nkulaba jeno olutalo lwabadde ye Segirinya yerwaniridde olutalo Segirinya omanyi nga walwana yatuuse nga nebe ddala Segirinya waliwo yazena ngamba okimanyi olinga Segirinya ne mugazi whatever the case lindako n'olutalo ku ntaana ate lwabadde lutyo batuuse ne bagibikka bagala esimwe nga bani abagibika kati gwe tomanyi nelwakabayiwa bakifeesi ababbi b'amasimu ne bambuka awo naffe ne tusooka tuyiwa gye tumanya eggaali ekola ku disiplinary abo nabo ne bakkirira gye babadde bategesa olwabwe banerwana lero sijja kukaaba mbulinze nga teri maziga wano Sauda bayiye eggaali esooka ejja ebba amasimu ekyankalanye otolabadde olumanyi kinamwe ne muyiwa eyammwe ensi yaziise Segirinya edisipulini nga ababbi b'amasimu nze kakyangamba ku nsi kakyanga nzaalwa abantu bennaakaziika siziikangako muntu nga Segirinya bamuziise nze nalabye ekintu nga sikirabangako nalabye emmotoka nentuuka ne ŋŋamba oba eno batundayo emmotoka enkadde emmotoka zisonsekeddwa miti egisonsekeddwa mimwanyi eziri eri sayidi emmotoka zasigadde ngeri ku kolansi ng'otandika ekyekaddugala kati neneebuuza bano batambudde batya okutuuka ku mufu gw'okimanyi twabadde tumaliriza okuzika basi nga ziiwa twabadde mukubo nga tukomawo e Kampala nga basi zikulaga bagenda kuziika Segirinya nga bakutte zibandana za Segirinya sawa 9:10 awo nga basi ziiwa era nga bonna bagenda wakaddugala gye baziika Segirinya kakati wogamba mbu twalwanye kyogamba ne tukubira buli eyazze kulumbe nti togenda eri wansi bannange tubeere amazima naye bannamwandu mufune engeri gye musiiramu omugenzi abasonyiwe I don't think is happy why bannamwandu particularly lwaki bakoze eki lwaki obalangire abaana omugenzi ayinza obutabanyiigira kuba bato bannamwandu mu kaseera k'okusaalira bba wammwe mwabadde eri nga muli mu kufukamirira ng'eno batwala jeneza agulu bagakuziika nga temuliiwo bannamwandu essente zo ze baabawadde kyemwagala otugamba zisobola okulabirira obulamu bwammwe bwonna paka lwe mulifa kyemugamba mwabadde temusobola kufissaayo budde kubaako na bannamwandu baba kumpi na wali wabeera gundi y'omufu mutunulira ebifaananyi obwedda maama yalinanya omufu abo nabo tusaawa yaabwe ejja nze wamala nkubuulidde Segirinya abadde mu ddwaliro mulimu feesi zendabyeko nja kulaga oyo abadde yeefula nti bba wange mwami wange mama Nagirinya shut up very stupid woman musiru njagala bavayo abannenya nti lwaki nvumya oyo omukazi nja kuddamu eyo interview naye ejja kujja wamala kyekimuvumya oba kubanga ofudde mukazi wo nga waali wandisanyuse ng'oli awo kale wabaddewo olutalo kyogamba gw'ogendera kubiri omukolo ogwabadde gukuleese mu kyalo gwabadde gwaki gwabadde gwakuziika baawo kubanga tobeera mu kyalo eyo kati eri wabadde ogenze kolaki mbuuza mmwe bannamwandu kati mbuuza mmwe abafamire ya Segirinya babadde beekaabya mbu mukaabanyo mwabadde mumwagala bannange yakola ssente oli mubi nnyo osaana tukulabeko watukoze bubi nnyo wenna yakola ssente CEO w'essente oli mubi
director we sente osuubira Segirinya tagenda sonyiwa bannamwandu bani tasobola gwe manya tajja wummula lwana nnyo Segirinya lwana tasobola nze nkimanyi byonna twabikoze nga wali wabaaya badde bitufe bagaa nti baba batulaba abafu yagambye ng'oyo komanda mwesiga anti bwatyo bwayogera oyo jeno naawe bwabusobola era yagambye nga gwe eddoboozi lyange lwana jeno lwana nnyo jeno lwana sagala kuva wano lwana temunzijawo wano temumumanyi Segirinya wababeera tolina gyontwala tontwala bwe yabadde temuntwala eri wansi nze njagala wano president alina kundabira wano nze kinabadde nkola Sauda ekibuuzo ekikulu Segirinya abantu bange balina kundabira wano bannakawempe balina kundabira wano tiseeri n'alemerako egolooza lwaki abantu bonna abategeera babadde no waggulu wamala olumbe lwa palamenti lubeera ne tenti bwe zityo tenti za palamenti omanyi ng'omuntu afudde zifaanana of course ziba zino dizanwa kala z'eggwanga kintu kiba very different and very organized in a state way mu ngeri eggwanga ekuweesa eggwanga ekitiibwa kati olumbe baani abalukoze emizindalo ffe twagisasudde tenti ffe twazisasudde entebe ffe twazisasudde Sauda kakkana kikyati nina ka video eziriwo ezabadde eri waggulu atwogera wabaddemu okay nkufunye tugirini Segigi twabadde nokulumba olukulu nkufunye leka olumbe lwa Masaka Mukungwe gye lwabadde lwabadde lwa Masaka Mukungwe Nyendo Mukungwe lwabadde lwa Nyendo Mukungwe luli gyazaalwa bo bakozeyo olwabwe nga abanyendo Mukungwe kati ate ffe twabadde kulumbe bannakawempe North bakwano ba Segirinya ate twabadde ene wali mulwanyi waffe kakati olwo olumbe lwe walabye lwakoleddwa bantu obutakwatagana obwongera kulaga kinti ne mu maziga ne mu nnaku era wadde olwo Katonda wange Segirinya yabadde munda ngeri abaluganda bagamba nyina kadi ambulance ani ayina eyagundi ani ayina ekyapa kyawali ani ayina amayumba g'egundi ani agamanyi Sauda family abo bwalabye bali eri nga bafukamidde bakaaba nga babuuza kadi za motoka nabiki kati feno gye tukabira amazinga nga mulaba gatuyitamu ku mativi eri nga abantu babagamba twagala nze sirabangako lyolu baneesagala kuddamu kulaba lumbe bwe luti ne Sauda bukyangwingira byabufuzi bino bikulaga kikuba kugwere nakubuza ekibuuzo ekyo nti wajja mu byobufuzi ogenza otegera banna byabufuzi buli luti experience bayeyongeramu kikula ebintu emukolo gwo kike walabe biki biwategedde biwayongedde okutegeera nze neyongedde okutegeera nti bw'oba ng'osaali mulamu kirungi nnyo oba n'okoloote era nga Segirinya kati Segirinya kyatayogera singa yogera ku bintu ebyo nti mba nga nfudde kino kikolebwe bwe kiti nekino kikolebwe bwe kiti egundi bakolebwe bwe wati awo wokka waataatukolera yatukolamu okwo bubi kuba awo nawe empaka zandibadde ziweddewo kyova olaba olumba obwedda tugamba nti yagamba Bobi ayogerere saawa 5 kubanga yabyogera nze kindaga nti omuntu nga bulwadde obwo obungi ennyo tulina okuba nga tulaama buli olaba ng'ogenda laama abantu baleme kulwana bitaliiyo nti neyali akulozeeko mu famire nga ayagala osiraana asobola okukaaba amaziga asobola okukaaba mu famire ngalaga nti alumwa nga nno tegavaayo ebyo byewalabye bwedda byendaba teri we yakabye amaziga gafuluma manyiga n'amaziga agosunga Segigi waffe ago gendabadde ndaba tugere ku bannabyabufuzi abaali batamwagalira ddala bbeera mu Kawempe North n'abamu ku abo President byayogeddeko ng'agamba nti baamukubira amasimu omusajja atulabisa akola atya babaddewo wabamanyaako babaddewo nga nabo be bamu ku bakaaba babaddewo abamu tebakaabye abamu tebaalabise ababadde balina okulabika mu lumbe lwa Segirinya bye babalabise yabadde happy gwe buli gwe walabye gwe manya yabadde kyali wa Segirinya buli gwe mwalabye bwona kamewe zabadde zitunudde gwe manya oyo yabadde kyaliwe Segirinya zebbanga lyembadde naye newakaawo nalaba ono mudduwa naye nga mu bigambo byagamba ndi weekaddugala naye ate ffe Segirinya bamu abaddeeko amanyonga n'okwebakaasa okusulayo
Nagamba hakumana mpitiddeko ejjinja wa muzeeyi nva kunywa supu w'enkoko manyi maama mulunzi wa nkoko nga talina lwagenda jjinja natamuwaayo nkoko. Nagamba ndi eno wa mukadde anti kati oli mu byabufuzi eby'ekiyaayi ndi eno mukadde mulabiridde ndeese ettooke mu covid sagala afe enjala yabadde Ssegiriinya kati gwe tolina ngeri gy'oŋŋamba ndi gwe obadde omumanyi nnyo nze neme mumanya ekyokuba nti oli wa musayi gwe tekijjaawo nti mumanyi. Sauda bannabyabufuzi obategedde obamanyi kaakati bulungi so tuula n'ogamba nti obategeera you understand them. Ate abava mu green balaba edduka mpulira muleeta NUP buloko tujja kubakuba NUP buloko tetujagala tetubimanyi mu Kawempe North ani gosuubira ate president watukola bubi nnyo okolagana n'abazeeyi atukolamuoko bubi olabe eyo yali tekya bano bamyaka 5 watukolera ddala bubi bano ab'envi watukola bubi nnyo. Kawempe North olaba ani ayinza okuddira oba okuweebwa tiketi eddira Ssegiriinya Muhammad mu bigere? Ozeeweebwani nange kankubuuze kuba nawe omumanyi kati eweebwani tiketi. Oli munda nnyo mu NUP okunsinga oyinza okuŋŋamba nti ne Kawempe North bwe kiba anti kati ebe tiketi mu NUP manyi g'abantu ge gasalawo gwe kati kale ku side ya Ssegiriinya golaba eweebwani ewewe wa famire ewewe mu balwanyi ewewe mu b'amawulire eweewani oba gw'ombuuza nze nkubuulire gwalina okumbuulira kati tiketi ya Ssegiriinya saala wa famire ena ayasimula abo bafamire tewali wayinza kulabira mwana wa Ssegiriinya taliiwo toga tebalina buvunaanyizibwa kukyennalabye tebalina mukwano kukyennalabye taliiwo awo taliiwo ayinza kulabirira taliiwo nti bamuwa ekifo nga bino abantu babadde bafa nti omwana asike biki ebyo byembadde ndaba by election ng'omwana yawangula ekifo kimanyi kyataata we mama we tuzze tulaba ebiwe biti ebyo ebyenaremu byekola banema tuyambe beno biveewo taliiwo mu famire ya Ssegiriinya tona gola ekyo ekifo kya Kawempe bakiwa omulwanyi yenna tulinawo magala umalu registra we Kawempe webali abantu bakiwa omulwanyi asotola wansi ne bagamba nti ebbanga lino ekisanja kya Ssegiriinya paka wekiggwayo oba onooba okutana wali beera nga family system obeera nga tumanye abaana testi ze zinaba zireese ogambe nti taking over abaana bafune basale lwana abaana bafunire basale oba bagenda bweru bagende basomere abaana ba Ssegiriinya omubaka ddaka asobola okukikola kyokka kyetwagala okukolera Ssegiriinya abaana basome abaana babeere bulungi temutubira bya bannamwandu they are stupid namwandu holikizi namwandu holikizi mwatukoze eki Sauda obadde ne Ssegiriinya ne malwaliro nawa kino kyekibuuzo ekikulu kyekyasse Ssegiriinya banensi yonna ekimanyi yabyogera ebyamuta abagamba obutwa bwe bugenda okunzita butwa bunnuma temwabiraba ate era nkyongereko yayogera dda ekimuluma yayogera dda mumulabi akyuse kala ava mu green nadda mu red nava mu pink nadda mu black n'akogga nagwawo aleka afude ne guno omukono gwange tagwenkana obulwadde bulumya omwana oyo naye kawummule alwanye kakole ki kawummule eriyo bannabyabufuzi abali mu paalamenti abavunaanyizibwa ku kufa kwa Ssegiriinya specifically mu paalamenti specifically bangi ngomanyi Ssegiriinya ng'akaire akola ebintu nga buli omutabite nga biri abunomu ambulance ddwaliro mu mwezi gumu yali agenda kukola ne ku bino ebyaba Queens bano bakadaama gomanyi engeri gye bakaabamu yabagamba nze minisita w'abakadaama nga nyingidde paalamenti tugenda misinga oyo omwana abadde ayogera ebigambo fenna nga otulawo wansi woba olina stress ng'onoonya Ssegiriinya olowooza NUP eyokedde akaseera akanene ak'okuwa bannakawempe North
omukulembeze abagwanidde okubakiikirira. Tewaliwo kaseera keyolekeredde. Kaaki kaseera kazibu nnyo. Akaaki okulonda kadi ujiwani kubanga ffe twalwanirira ya Ssegirinya era yenna akyagala ng'oli mulwanyi bwe tugenda okulwanirira ogifune. Sagala wa family, sagala omanya mikwano gya Ssegirinya. I don't want anyone. Twagala mulwanyi. Ssegirinya abadde muntu w'abantu bonna banakina abadde close nnyo. No. Personal assistant we wali tewaliwo. Teri. Abadde nfanfe. Tewali wamala. Alex Ruswa Luwemba. Tewali sagala kugenda wala ne tewali. Eyo kadi y'abalwanyi. Mikwano tewali. Kadi y'abalwanyi batula wansi abaana bali bameka tukanye ku bintu nti ne banga lyo mukulemeza okugwayo lyonna. Tusaba kino kikole ki? Anita huyo yagambye Nagirinya agenda mulabiro yafuddeko ku baana kati taliiko. Kati bana abalala. Babadde basomerawo. Tusobola ofuna basala bana basome. Balabirirwe waka bafune emmere biki. Okusinga kyabena kya kusoma. Ekyo kikulu. Kati kikyera kye bagenda okukola. Bw'aba abadde mulwadde nga buli kintu kyo kyonna kirabika buli emmotoka zonna zaabongoka zaggwawo. Kati kikye bagenda okukola. Tewali. Webali tulina magala abadde nga mukomera musajja mulungi nnyo ate abadde mukwano gwa Ssegirinya musajja mulungi nnyo Magala Umaru. He can take over that position. Yes. Okay. Yeah. Omuyirawo omubiri. He can take over. Magala musajja alina eddiini, musajja musiraamu. Be bamu kubayingiza Ssegirinya mu busiraamu. Magala Umaru. Asobola Magala ategeera. I don't think Umaru si munanfuusi. Umaru asobola wansi n'amanya naye kuba mu mutima nti bano abaana ba muganda wange ekifo kino kya muganda waffe. Naffe tetuyinza kukkiriza Umaru kubanga abaana ba Ssegirinya babonaabona ng'ali mu position ya Ssegirinya kubanga kiba by election ya Ssegirinya. Just kuba kutegeeragana. Umaru is very understanding. Okay. Tetwagalawo wano balala bagenda kujja kukubawo matama. We don't want you. Mwayoleseza obusiru tetukyayagala obwo bumala. Njagala nkutwale kuwemanyi w'okolera ku Cases Estate Hall. Ssegirinya yaliyo okwo. Gundi yabadde tya momentum, environment, n'ebyo byewandibanga byeweyongere naawe okumanya munda mu Cases Estate Hall kuba nkimanyi gy'okolera. Mu Cases. Neze mu Cases nga navaayo dda. Bangoba dda boss. Yes, Sauda. Zaala Lwirika yangoba genda. Yagamba ajja wano obufere bw'obulwadde. Nesijakola ku Cases okuva February by the country making ekiri abantu bamanyi gye nkolera. Nesijakolayo lwakubanga mbase ekyasetaaga kyogerako. Kuva February last year. Omwaka ogwedde okuva February. Nze n'omusala gwa Febu yali agusise omukulu ng'agulidde n'enkuba emmeeza konze Febu mumpe musigaze contract. Mukama omanyi ino emirimu wamala Mukama aba ateekateeka ekinene tomukayanyanga. Mukama aba akuteekerateekera ettaala eddungi. Mukama aba n'ensonga lwaki ovaawo osanga nandibadde nange ndidde obutwanga Ssegirinya. Mukama aba n'ensonga era nze saanyiiga lwadde kyakosa mukadde wange kyakosa mikwano gyange ninatuuka ne ngamba think God has a reason. Ate nanfunye ebirungi bingi nga siri mu Cases ebbanga lye mbadde siriiyo. So Mukama yalina ensonga naye sikolayo navaayo kuba nze nalwala kaawe mabega mu 2023 nalwala okuva mwezi gwa November nga ndi mulwadde mumanyi nakosebwa bino ebyaluwa. So buli lwenfunamu obuzibu n'ekizibu wano omanyi bulungi nti bannoomusa wano. So nina ekizibu ekyo ndinduka nema nga mfuna omusaayi okuva mu kamwa. Ne muliza okusange zonna ez'eddwaliro mwekiri. Buli ensi yonna ekimanyi. So bwe yavaayo ng'ategedde ndi mulwadde yalabanga nze alimba era nga mbadde mulowooza Ssegirinya ali akola ki? Alimba. N'agambye Sauda yeekoza alina engeri gy'akikolamu kino ekyomusaayi ekyo ne kijja. Yakyogera. So naye ne nkita ne nzikiriza. Speaker wa KCCA. Nakkiriza naye sikyakola naye. Nemwagaliza ebirungi. Simuyinaako lutalo, simuyinaako buzibu, but I wish her the best. Biki
Biki ebiri mu KCCA? Kyova olaba njagala kuyingirayo. Ffe tujja ogigogola. Era Nakampala Central nzija kuba road councillor. Wadde ontiisizza. Omutima wadde gw'onvuddemu. Nzija kuba oyogede nzija kubwalo negamba yaye maama road mayor. Owa ekyo nga kinenemu. Ekyo kyetaaga okuba ng'osoose n'oyiga amateeka. Wadde onzise nti ojja kuba road mayor nti road mayor ekyo kyetaaga bali mwezi ekyo kyetaaga nga amateeka. Kyetaaga nga ogunjiseemuuko ku mateeka. Kyetaagamuuko oluseggirinya. So ojja kuba road councillor LC5 Kampala Central. Ate ekibuga nga bw'okiraba bw'okiyitamu kijjuddemu kasasiro, kijjuddemu ebintu bingi. Ogwo si mulimu gwa gavumenti, ogwo mulimu gw'abakansalazi okulaba nga ekitundu kiba kinyirira. Yes, mulimu gwa gavumenti naye n'abakulembeze abaloko gavumenti kiba kibakakatako ekibuga okulabika obulungi. Kibuga kiwunya. Yes. Kibuga kiwunya. Kikiriremuuko wakati. Oyingirireko mu kikuubo. Gendako mu Nabugabo. Kirira myala. Yenda mu kiwunya. Naye mbasuubizanga weetuli kigenda bakiwunyanga Versace. Segirinya yatugamba byali yagala Kawempe North. Nga oyita perfume. Kigenda kiwunyanga Versace ekibuga kubanga Bannakampala nze nno mbalwaniriddeko nga sinnafuuka mukulembeze. Ojja kuba woman councillor. Kuba nannyini kifo ekyo baamuwatika ekinagenda ebweru nti Museveni ayagala mutta. Mukyala wa Nakitende Mavisi yagenda ebweru. Era ebbanga lyamaze nga taliiwo mbadde nkolera banaki nga balowooza nze kansala ne bagamba kati engeri gye mulowooza nti yenze kati kanzije. Kuba mbadde nga mirimu fuuka nga kansala mukanene ddaawa kuba gwe mwana yakola ki? Yagenda tebaliiwo. Ogenda okujja. Awo njagala awo. Ate Bannakampala nkimanyi basanyufu. Ekibuga kyetaaga abantu ab'amazima wamala. Ekibuga tekyetaaga abantu balina mirulululu. Kyetaaga ku bantu ng'olabyerabyeko. Tekyetaaga abantu nga tolinyaka kuba kati abantu bafuna ebifo ebyo baba balowooza nnyonyi, ennyonyi tuzirinnye. Enze nninnye ku nnyonyi eziwera. Ngenda kwasaamirira ku kyo oba ku kibuga awo mbw'ate kati ennyonyi. Nkimanyi bulungi ekyo. Kibuga mmanyi nze abantu be baagala. Baagala kukuba mmeeza. Okuba ye mmeeza paka bagiwulire. Ngenda okugikuba. Allah. Ekibuga tebeetaaga kukyokya. Kuno nedda mmeeza. Bintu byonna kuba mu mateeka kubigoberera. Kibaagala kuba kati ekibuga bye balina ssente. Basajja basuubuzi. Yes. Bantu beekolera. Abatembeeyi mwebali. Nze nalwana olutalo lw'abatembeeyi si buyeekera. Ojjukira olutalo. Olwasibye abantu lwatali paka kigo. Tawunda lulimu. Tuze tulwana ku myala amakubo mwagala bawano nga tusimba ebinnya. Kigambo labissa nze nsooka okwambala ejjampa eriko labissa ebinnya byonna mu kibuga. So kakati mukkirize nti eddoboozi lyaffe libadde nga likolosinga eri abakulembeze be mulonda. Kati lindamu tugendeyo oko wali gye bakolera gye babaggira amateeka. Engeri gye naliko mu KCC omwaka 10 n'ekitundu. Naliko mu kanso kinalaba nti amateeka ago mumunindeko ntuukeyo. Ngenda okkuba emmeeza. Sauda banje babyogedde bwe batyo twalaba wano Kazibwe Bashiri yatusuubiza okuyira wa yali abaddeko munnabyabufuzi Kazibwe amanye ebiruminsi ate wamala leka kutabula gundi munyi kuguleeta mu sukaali. Ovanga ku muntu okubanga munnamawulire nga tamanyi biruma bansi bintu byansi. Kati Kazibwe amanye ekiruma abantu. Amanyi Kazibwe amanyi tamanyi kiruma abantu. Yawula okuba nti oli munnamawulire nti obadde munnamawulire simanyi pulezidenti w'abamawulire naye nga naye tomanyi wafuuka pulezidenti w'abamawulire. Kati bino betugendamu by'abantu. Ebbanga eddene Bannakampala balabye nga tuli ku street nga tulwana. Fo kimanyi babadde nga banyigirizibwa emisolo ne girinnya ne bakeera ku masimu gaffe mutuyambeko mwe mulina eddoboozi lyaffe naye nga toli mukulembeze. Kati Bannakampala wamma abasuubuzi ngenda okuba emmeeza tugenda kutereza ekyo ekibuga ffenna ate mukimanyi tuli bawulize anti be baba baboosi because totegeera abalonzi kye baagala
bawulirize kola bye baagala biteeke mu nkola kalaasi gwe kasi so ensonga za nze script ya Segirinya gyabadde atambula nayo nga Lord Kansala gye njagala nkwate oyagala kuleeta Segirinya Segirinya holik zimu mu Kampala byelyekola Segirinya amazzi gaali gayingidde amayumba g'abantu awo mu Kyebando twagassena mu bidomola paka wali wa Jennifer mwagalaba azitwalira Mutabazi nagamba gana amazzi gano njagala kugatwalayo wali kubanga kakati nagamba abantu balina kusasula TV zino njagala kuzibatwalira era mwagenda okulaba nti bakola emyala gy'Kawempe enyirira lwaddoboozi lya Segirinya Kawempe North mugiraba bulungi bakwedi South ekyalimu ebingi oli kazi bwali ku bibye mwalonda munnamawulire mu mulindemu lwakwana omusajja oli nze manyi njogera amazima ne Latifu ne Latifu bambi yes njogera amazima wegeetagisiza Latifu Sebaggala sengenda amazima ngogera mbadde munna Kawempe gyesula Kawempe North gy'amazima erikuwala nnyo ndalamuuko ku South ge mazima ndalamuuko okitegeera kakati obudde ezisinga mu Kawempe North ne buno butono obuyingira Segirinya buli weekend yabanga Kasasiro nze juzi nayita mu Kampala ku Christmas kwennyini nga Kasasiro ali awo mu lukuubo mu kikuubo ekibuga nenge ekibuga nga kiwunya ekibuga nga kiwunya nenga ne kakati katulabe engeri gye kinaafaananamu so ensonga z'Abannakampala wakati ozitegeera bulungi omanyi ne kye beetaaga Bannakampala si baakugulirira si baawalagi nga tebeetaaga luzungu lungi not English baagala kubalwanirira bwe kasotegeera kye baagala Kampala amatala gabeeremu bye baagala temuli ogiyitamu kino okubaka essimu okitegeera ebintu ng'ebyo bye baagala kibuga kuwunya kola abatembeeyi baagala bo kubanga nabo bali favored mu buli kimu Kampala baagala kubanga buli omu afunamu bonna bakozi Kampala be bakola ssente zijje eno mu balala be ba boss era oba teweesimbye mu Kampala be ba boss ekibuga ye capital city bantu basubire Sauda mukulembeze wambala ki obukulembeze obwo nga bakwesize onaaba mukulembeze wa kikaaki be bakama bangi era nina okubeebuuzaako mwagala nfaanani ntya yes nyinza okubanga nsobola okubatottola nti gwalina okubabuuza beba bosi kiringa nga bw'onooba ng'ogenda kumugamba mama ngenda kukola bwenti mama nagamba naye ate njagala kuziri points osingewooko kati Bannakampala beba bosi naye nga kyoba omanya kyenjagala basuubire nti kibuga kijja baamu enkyukakyuka njogera mazima mulilla be balina okukuwa bwe baagala ekibuga tetugenda kuba mu kibuga nti tugenda kulwanagana Bannakampala baagala wali mu kanso wali wabawo amateeka agabawo nga gabanyigiriza gwenze ndabye ebintu wembeeredde wali naliko mu kanso awo nensanga wokimanyi mu kanso mulimu bakansa abamu nga bo kasita bafuna ssente olumu ne mu kanso tebatuula babulawo okola muneegaano wera nagwe nasanga ng'azanya Bannakampala baagala kulaba ng'otudde wali oyogera ku nsonga nengera Lord Kansala Kataabu ayogera ku nsonga za Kampala with that okigezako okunfuna bamubiru bonna boogera ensonga Bannakabugo Farida bonna boogera ensonga basolome Mosh bamoshi sendi moshi Africa abo bonna mulaba amaloboozi gaabwe kakati ate mulinde eryange lijja gatta gaabo oga speaker kanjogereko nga ndi ku mmeeza waggulu tetugenda kutabula bwagala okuwuliriza era ne gavumenti ekimanyi ekibuga abantu bagala kubanga bali kimu si ntalo tetwagala kibuga kya ntalo ekibuga kibeera unity kiba kimu bino ebyokweyawulayawula no ekibuga kiba kimu muba kimu nekasemberamu okweyawulayawula ekibuga kiba kiganyi ani atabangula Kampala okusinga ddala mu Central CBD ani atabangula Kampala gwe kyoyinza okwekanga gavumenti omusi etabangula Kampala naye ababbi b'essente tebatabangula Kampala omuliyo bebawo okola ebintu kujjawo biki bebatakola ebitali kati Kisakera abantu ne bamuggyako pone badde afuse ekizibu Sekanze naye emirundi mingi ng'olumu Lord Mayor amuyita mu kanso najja yenna nga ye bwalabwala tategeerekeka
Kisaka okitegeera naye bannakampala kye baba bamanya bakimanyi nina eddoboozi ogenda kubeera ddoboozi lyawe ddoboozi holik mu city wano ate era ekyo ekibuga twagala kibeere nga kya kibuga ky'abantu ekibuga nga buli omu akyeyagaliramu abasajja ba takisi bonna buli omu alina ekinyigiriza omuntu mu Kampala wamala buli omu alina ebimusoomooza buli omu alina ebimusoomooza ab'obutale bonna bamaama baffe fe bazadde ffe batuzaala bonna baba butale basuubuzi siyinza kubanga simanyi basuubuzi kye baagala nga mama wange mukyala musuubuzi nga muzeeyi wange musajja mukozi emirimu gy'omu kibuga muzeeyi gye bakola siyinza keera kumakya kulaba nga banyigiriza omuntu alinga muzeeyi wange ne sitekawo mbeera baagala ddoboozi nga liri wamu tebaagala kweyawulayawula nze kinesa Kampala tujagala nga ffenna ng'olaba ekibuga kiri nga kitambula bulungi baagala kulaba nga obayamba mu bintu ebyenjawulo okugeza emisolo egituuka ne girinnya ole batuuka n'olaba nga abakesisi bano ab'enforcement bafuuse ekizibu nga bakuba abantu okitegeera ekibuga tekyagala kuba nti abantu bannakampala bo kasitwaba nga balina emirembe ekibuga kiba kitambula bulaba ekibuga bwe bagalawooko amaduuka abasuubuzi nti ebisinga byadde emabega kati abo nno be babosi b'ensi abasuubuzi be bannannyini nsi kasita beedimba nti tetujja kugula amaduuka oyinza obutalya nti obamanyi be bannannyini nsi juzi naliko mu lukiiko lw'abasuubuzi omu nambuza ekibuuzo nti Sawudda tulaba ozze naye ogenda kukola oti magamba manyi kye mwagala kukuba mmeeza kugirinnya nti ebyo baagala bannakampala mbimanyi sikipiti yaabwe nyangu nnyo omanyi akalu ka Kampala kanjawulo tekalinga kano ak'ekyalo bo baba bawalagi batishaati kano kansonga kakulumu kalalamu kawukanamu nkoleko y'ekisolo kubanga ak'ekisolo bo bagamba akashera kakimpira kashera bukasobawo akashera osobola okufuna akalulu naye kati kano ak'eno be bannannyini be babosi be basalawo basi zinagenda ekisolo oba tegizigenda Kampala giraba endalamu Kampala kasita obawo ekitiibwa n'obawuliriza be babosi ogenda eri mu kisenyi ne babaga kati ffe jjenu twagala okola kino sebbanga lyobaddemu okkiriza ddala kituufu obategedde obategeera be bannannyini kibuga era gwagwanidde be bannannyini nsi be bagaba polisi Sawudda lwaki olowooza gwagwanidde okubeera mu kifo ekyo lwaki olowooza nze ngwanidde ekyo kibuzo era bannakampala bakimanyi nti yinze gwe lwaki okkiriza lwaki weesowolayo nogandi kubanga era nze munesaava nafuna abantu abawera 1,000 abansaba okujja kwekyo ekifo wamala ebbanga lyonna mbadde nga mbasaagala kwesimbawo gwe tokimanyi sala biwulize naye gwe kyoba omanya pressure yampitirira ku bannakampala ng'eddoboozi ddene ojja kutuweereza jangu naddala ku mutembe isimu yeekera tomanyi bantu b'ensanga ne bagamba lwaki tojja mu Kampala kibuga nze ani ajeemera ensi nze ani ajeemera bannakampala nga basabye nze ani sobola ddoboozi ly'abantu nze ndi maanyi g'abantu okimanyi people power our power kyegoogera kyovala ne ku Ssegirinya age Ssegirinya ali wa people power yali maanyi g'abantu gwe manya mu Kampala tusuubire ekyabadde ku Ssegirinya ali ng'olemesa ekintu ga nti kyekyo tekijja kukolebwa ne mu Kampala kyona aleeta ekibuli bwe tosobola kwambusa misolo kujambusa ku kakadde nga omuntu adaba wabiri nga mwendi mu kansu weba weeteegawo fairalism fairness yeebeewo balina okuwulira eddoboozi lyo baba balina okuwulira eddoboozi olumu n'ekibuga nga kinatambula oba olina okubanga olina omumanya obukulembeze bwonna engeri gye bubadde bukolamu kyovulaba nkugambye nti nze ndi mweteefuteefu okuwuliriza bannakampala kubanga be baboosi be baboosi be baboosi ekesisi be baboosi ge mazima si beba bano baweereza baabali
aba bali mu Busafi mu Kisenyi wa Kiseka mu Kagugube Kamoocha wano wagula Mengo beba boss b'ekibuga kati abasuubuzi ne babeera overall waggulu kasi totegera bye ate tebaagala fujjo baagala business community babeere baagala kubanga oliziganya nabo otegeera nabo endowooza manyinza okujja ng'olina omutwe omutabufu tolaba Segirinya aweereza bannakawempe nga balabanga omuzanyiikirizi naye ng'akola ababaka abamu abafa b'NUP ne batandika n'okumukuba nti atumazeewo ffenna atwonoonera kutaguza ambulance ne balyoka bagula ambulance ababaka ebiseera ebyo yabateeka ku pressure Segirinya bwe yagulira ambulance ababaka bagula ambulance abawera 2 mu mwezi ogwo yali abatadde ku pressure nasinga Segirinya omulamu singa bakoze kasita yalwala bonna badde emabega naleta Segi boxing alaba mbagala kutandika kuleeta box bwezityo waabwe yalina creativity yali yayinza kufaanana Segirinya zaleta ku speed zimeruka ku innovation yalina creativity nga ne wayogera bwogezi obanga oba yali muwandiisi naye omuntu eyasoma mass communication enjawulo eba journalism ne mass naye okusinga mass communication oba olina okulowooza ku era yangamba nti njagala kuddayo kati kwongera ku bitabo era badde ku university Mbale njagala kumanya kati nanga kyenzudde mu parliament njagala kuddayo kati kwongera ku bitabo komanda njagala kwongera ku bitabo kuba nina kyenkoze eki Sauda ye nalaba posto bangi nakuno SG Secretary General posto eyo ntuufu entuufu Kampala Central MP eyo sijja bikubuuza nnyo nja kumwenoonyeza sijjera nange nga wagiraba era nange era nemwenoonyeza nangamba era mbakubanga saamunoonya nandigambye siri shuwa yakkiriza nti ntuufu yakkiriza ntuufu era ajja ekisembayo tugenda mu kalulu twolekera akalulu biki byolengera are you safe kyekibuuzo ekikulu kubanga oba are we safe nange sijja kwejjamu 2 mu gumu ebyaliwo ffenna twabiraba maaso gye twolekera ekibuuzo ekikulu are we safe ku byaliwo mu 2 mu gumu Katonda yasinga okumanya kibuuzo ekyo toyinza kijajinga kati Katonda bwe tuba tukirekera yasinga okukola ki okumanya kyosobola okuba nakava wano naawe ne tufa so Katonda yasinga omanya manya nteekateeka za Katonda zo tebatera nnyo okuzoogerako nga tezinnabaawo kati Katonda ffe tumanyi yasinga omumanya ate Katonda Abannayuganda abalaba tetujja kusukkawo wano Sauda bwe tunaaba n'obudde obulala tujja kumweyongeza mu maaso eyo muwaso ku nsonga ya ekifo kino kyayagala ku Kampala Central nja kujedanuza specific nga program atwanjule manifesto n'okumbuuza ebibuuzo ndoze biri eno nasazeewo mwaka guno nno sigenda ndowooza oli omu gwe nnina wekka nakoowa bannabyabufuzi sina gwe ngenda kukubira yenna nakoowa bannabyabufuzi sina gwe ngenda kukyaza nti kyokuleka nti gwe oli kyali wange naye baneeno mbugundi